mwasibye mutya balungi abaagalwa kansuubire nti nno mwasibye bulungi nnyo bulungi ddala manya enzo Mumbejja Aisha Nassolo ntuuse okubeera nga ate mbaweereza yes ffenna nga we twakitegedde olunaku olw'eggulo nti Farida Nakazibwe bw'atyo yazadde baby boy kati nno munnange nga social media ekutta omuliro ba social media in-laws nga beebuuza nti abaffe ani taata w'omwana ono era nga basinga obungi batandise dda n'okubitema ti taata w'omwana munnange ye Bruno K wabula nga yadde abamu bagambye nti taata w'omwana ye Bruno K abasinga obungi ate munnange bo tebabikkiriza era nga bo nabo balina ate oba oli awo abalala be bateebereza wabula nga ebyo byonna bikyali awo twabadde tukyali awo musajja mukulu oyo gw'olengera ku screen yo essaawa eno yennyini munnange n'avaayo nga yeebaza Farida Nakazibwe okubeera nga ate munnange yamuzaalidde omwana eyavuddeyo n'amwebaza n'amugamba munnange weebale nnyo weebalire ddala okunzaalira baby boy katonda akuwe ky'osinga okubeera nga ate oyagala era bw'atyo mu katambi ako kennyini mwe yatutegeezezza mbu ebibye ne Shiba mbu byagaana mu bufunze kyabadde agezaako tutegeeza mbu ekisiwa Shiba so social media ekutte omuliro abantu beebuuza ddala omusajja ono ye taata w'omwana wa Farida Nakazibwe oba yabadde mu comedy gwe kikyolowooza mukwano gwange ngenda kuba nkulekerako akatambi ke essaawa eno yennyini ogende maaso n'okubeera nga ate okekanya n'oluvannyuma komenti yo ogitutereko wansi awo mu comment section ddala omusajja ono okusinziira ku bigambo bye byogenda okubeera nga ate wekanya etaata w'omwana oba munnange naye anoonya likes na views nga ba TikTok abamu oba ba bloggers abamu ababadde nga bavaayo nga bakola ebintu ebyenjawulo ku lw'ensonga ezo ze zimu ngenda kuba nkusiibula for now goodbye toseetuka ngenda kuba ate nkomawo n'amawira amala mangi nnyo nnyini ddala munnange nkwebaza mukyala wange nkwebaliza ddala olw'omwana kulikayo kyandibadde kirungi era nenkuyimbira kano akayimba kakulika baby kulika omwana tubadde tumulindiridde abadde waffe wakyama naye era akaseera katuuseerako era kikkiriza bannange nsiimidde ddala ebya ddala mpulira essanyu mpulira bulungi Farida webala okunkolera ekintu ekyo inshallah omukama akuddize akuwe by'osinga okwagala era nkimanya essanyu erisinga oliyina kati Farida ndi musanyufu era ndi musanyufu ebya ddala nesiimye ebyange ne Shiba munnange Katonda teyabisiima ebiseera ebyo naye Katonda n'asiima ggwe